Buganda obusogo obunyoro bonna kyekiddako kuba kati obuzibu twali nga tusanze abatakola ku platform zaffe oba wakamala okuteekayo cabbage water omwana n'akakwata ku lubuto bw'ati kumbe kajjude fene agamba mu mpuludde obwana kati gwe n'osasula emitwalo mukaaga oyagalako olubuto n'okalenda emyezi ebiri ne katakola ki sooka ne babukebera ddala mugenda kola ekyo bayita faamu esinga na wano nga bwonna buli ku layini bw'osasula bategera oyagala ki bwa myezi ebiri ebeera emyezi emeka ak'olubuto kabeera kaki akazungu kabeera kaki akachina kabeera kaki ate bw'oliba oyagala gaggawala toyiga byonna bw'oliyiga byonna toligaggawala bapasita bonna balemerwa amakanisa nga tegasuka ku bantu 30 babeera nnyo mu maconferences bamusomesa kirala aba yakakitandika namusomesa ekirala aba yakakitandika n'amaliriza byonna ng'omuntu ali confused muntegedde kweri omulaba bakamusomesa ngo ekikulakulanya ekanisa zimba homuseruzi aba yakatandika homuseruzi omala najja n'agamba evangelism each one n'agendamu kata so kati bwonna ayagala ng'okulunda obumyu ate nayagala yiga ekika kino lwa kinkiri lwa nelelele lwa New Zealand ebyo byonna bwonna abiteeka mu mutwe tolina kyogenda kukola wetegeere ekintu eki akamyu kalyaki bakajanjaba batya bakalabirira batya kyekyokka bw'olusuukaawo gyetuli mumpubireko omulabe banneko olwaleero ogenda kukola oda y'omumyu ate abagenda kukola oda olwaleero bateekalo enamba y'essimu mujja olwokubiri luli ate omugenda kujja bulungi ng'ebintu byonna tumaze kukola ki tubiseetinga musigade tubadde tubikolera wano mwalabyeyo buli yonna naye twagala kwawula factory ebeere ki training center ebeere ki banka ebeere ki buli kintu kyeyawule nga bw'oleeta rosemary ne bamupima okwata erisiiti omutwale lwakuta sente zo ng'otegeera ne ruumu esasula rosemary ruumu ya fan ruumu ya mukitegede kyekitugendako kati oli yakubye engalo nnyo gwe sebo yimirira bakweka soda gwe osinza okubya engalo omanyala omuntu ali wanu yakamalako esaawa bitana kutegeera ngu bituufu oba si bituufu gamba aleluya nafuniza okutwala omukazi awaka nga nzigabe emizigwako gamba pameka ogenda kuwayo depositi ya leero ku bumyu gwe totya kwata sente zoyina ziweeyo okitegere tumukwata bibi ekitegeeza oyagala omumyu 10-15 gwe kwata depositi ya mitwalo 5-6-7 ekitegere kitegeeza ku lisiti oyandikawo ojja olunaku lw'okumeka ogenda kutuula nange nkuwa amagezi amatuufu nkugambe ne emitwalo 8 buli kanuka mitwalo 3-2 katuyongera ku ebiro otwale bulwa ate ono omwana akuzimbira ekinyumba buli eki mukitegede oba oyinza okungamba ze nyina ennyumba zange zaali za nkoko ate kati siina sente bw'omala okujjawa olw'okumeka twogera olulimi lulwa kamyu alo twogera olulimi luki awo yekutegeera ngu oyagala kulunda obumyu naye sente tizimala oyinza gamba njagala kulunda obumyu nyina ekinyumba singa mu mpola y'emiliyoni nga 2 omwana n'azimbira ebintu ebituufu nsobola kukola bwenti mukitegede olwo lubeera lunaku lwakutensa naye kati njogera byonna ina ekibayita sawo fund sawo esero fund eri fund mukitegede ate mu mpulirizi togenda kubiga byonna olunaku olwo olina okutugolobeeza ku rediyo zaffe olina okufuna olunaku olala n'ojja wano mpolampola n'oyingira olina kusomesa omuntu omwana asoma P1 omwaka mulamba n'agwa kati bwe yagala osomera eddakiika 3-5 byonna obikwata togenda kubitegeera funayo olunaku ojja omuntu aliwa ojje mu ofiisi ofune omwana akulambuza rosemary akulambuza obumyu akubalira ekibalo musegede bya mpolampola gamba sawa fani bwe nali mu nsi z'Abawarabu najjayo ekintu kimu kyokka nalaba Abaharabu beeyongera okugagawala Abafrika beeyongera okubeera abantu Abaharabu beeyongera okwewola ssente zitalimu magoba Abafrika buli kyalo kyonna kiriko akagurupu akabiina keewola ssente zirimu amaki ninkibabuuza
bagamba ffe ekitubasomesa Africa kyonna ekimubanga mujjeno waffe kyakuba kuŋŋaanyako obusente bwonna kubatwalako ate nitubayamba ningamba mutya nimugamba ffe baleeta system eya buli kyalo kubako bokisi nga mwewola ssente bangamba ng'omukazi asobola kukuŋŋaanya ssente mu bokisi emyezi 8 ne bazigabana ennaku z'omwezi 2 mwezi bonna nga bazigabanye ku kyalo kiramba ne baddukira ku buca y'ennyama ya muntu ezaterese emyezi 6 ku idi ne zivaayo aziriira olunaku omugaga zonna nazikuŋŋaanya ku kyalo n'atwala ekibangobera ku rediyo egimutegedde naye mutera kumpulirizaako naye kati bakyampulirizaako anakitegedde anagigambe neiba mpolampona mu kutu bweba nga ndi mubi ate lwaki ebyotuddeko tebabitwala soga bikebereko biriko kigambo ki ate ebyo nga tebabitwala kubanga nazibula abantu amaaso abantu zino esente z'omubokisi oziraba muli abantu 40 nyagala mbale ekibalo ekyaviirako obuzibu bakama bange mutulwano kato musembere wano gurupu yokukyayaberamu abantu 40 wandika 40 members numutereka buli mwezi buli muntu ng'alina emitwalo emeka emyezi 2 sigena emitwalo emeka 800 kukitegete eyo emitwalo 40 zipangisa eka 2 z'ettaka anakikkiriza mitwalo 4 gapangisa eka meka bwebanga nomuba mu kyalo buli memba najja n'enkumba omulundo numuwaayo emirundi 2 buli wiiki numupangisa ettaka nga mugenda kutema lumonde gamba lumonde abantu 40 omuntu omulamu atema ebikata bya lumonde 40 ana ntegeeza buno buli muntu mumutegete abantu 40 buli omu n'atema ebikata bya lumonde 40 olunaku muba mutemye ebikata bya lumonde mmeka mubale ate soda akyalubase gwewanise omukono meka lukumeka soda wange akulemye towanise mukono kyamasoda bubeera ebikata 100 meka kitegeeza numugendayo mundimiro emirundi 10 eyebeera emyezi emeka naye nga buli wiiki mugenzeeyo emirundi 2 yokka emirundi emirala mugenze mundimiro eyamu meka indako tuyina ebikata 106 times 10 times 16 nono muwe bibeera ebikata meka 60 gumukakaaga emitwalo galaana gasigala bwemufuna amalagala gali munda ga kipapaali oba gasali mugategede muba mugenda kusimba ebikata ebyo numulinda emyezi emeka ekyo ekikata ekyo mu myezi 3 kivaamu emisu ekumezi kitegeeza zino esente endala zimubadde mutereka mugulako akazindalo nomupangisa n'epikup bano abakadde ne basigala nga basogola lumondi avuuka ne babira ku pikup ne batandikira nansana lumondi 100 ekidomola 10 bayikirira nansana kabulengwa pikup esooka egwamu abatandikidde Entebbe road zanta pikup eyo ndala egwawo oyo lumondi bamutundira olunaku kati tukwate ebikata omutwalo gw'omukakaaga times 20,000 havaamu sente meka mu myezi 4 esooka MP bwale ekibalo ekibuuzo 16,000 times 2,000 millions meka pikup batupangisa sente meka ennaku 2 n'obuzindaalo n'opangisa ono omwana yimba entundubale ku Nasa road anamanyi amatundubale anamanyi omanyi nomupangisa emitwalo eki ayinza okuyimba lumondi wammwe ntegeeza ng'avuddeyo mu kyalo muba mu myezi emeka mukola miliyoni za 3 mwezi nga mwassa miliyoni erwa nomutandika ekibiina nga musobola kwewola sente zitalimu magoba ng'amagoba mugafunawa mu Kampala anakitegeke katubala abahalabu kyekibatukola amafuta gubaleeta ebintu ebibaleeta ate bo baganda bewola sente zitalimu magoba nibenyongera okugaggawala ng'amagoba gafu bagafuna ku bano abakafiiri ananyizi miliyoni za 3 mmeka
tujjeko milioni 2 asigadde milioni 40 ekibiina ky'abantu 40 kitegeeza mba mutandise okwewola milioni 1 etali musibagoba amagoba gakolerwa Kampala bano abali alumonde musitegere kweli halo kitegeeza mba mumaze kukola banka yammwe mu mwako ngeri milioni 10 ate nga muwera sente zitali mu magoba nga mweyongera mu myaka 3 buli muntu abaira n'ennyumba y'amategura ku kyalo ekimba gamba nakikola aluwa ukikola halo kati kyekibalo kinasomesa wala ebimutegedde ne bagamba omaze kusuula ebibiina byammwe bire byotegedde kitegeeza nintegeera tubaliko okuzimba abantu bave mu baliko bubafunye eki n'omunanyi lumonde bamuli abantu bamulya kitegeeza buli kyamaani ali wano hari omusajja yagambye musumba kulembera ekanisa yimirira sebo oyo kanisa yegwe nga yaga project ye kanisa arazewa yimirira yegwe oyetaaga abavubuka 10 yimirira tudde vaamu obunafu avuka ameka musimbe Kenya Plus so wanyone Kenya Plus wawadde onyedeko tosuuka okujja ng'olina omukazi ate nga akyali muto akanywa agenda waka katikati abaana bagaye bagende ku luzzi bwetuuka waka abaana batume ku luzzi gama abavubuka 10 kati bw'omala kuregisitaringa abavubuka 12 obazimbire ekinyumba eki sayizi yeyo kati obawe ogambe buli lunaku abavubuka 2 baleeta emmere ofuna omu bayita caretaker oyo bamuwa omusala gwa mutwalo 10 atuula waawo kati notegeera mande ono nono be baleeta ki olwokubiri ani nani olwokusatu ani nani kitegeeza bano mu wiiki emmere bagireeta omulundo ate kubanga baginoonya omulundi gumu balina okuleeta ewera kati gotandika n'omyu 10 halo bano balina okukeera ne bagenda kunoonya emmere wa ono ne bagikwasa okukeyateeka ali ku musala gwa mutwalo 10 bano si be balina okuteekamu emmere balina okubako bagikwasa n'avunaanwa ku nnyo abavubuka abo 10 mu myezi 6 abeera ne milioni 200 kati n'otandika oyagala ki nyagala okuyiga okukanikano bwa driver ng'okwata milioni 3 ng'ava ku kyalo agenda mu driving school ate akomawo n'okwata omulala nina abakozi 10 tebasulangako njala babulangako kyakulya jo n'abalangidde n'omulokuda uno baali emigato eriko blue band ate ndi munya Uganda yesingayo obugagga mu nsi yonna halo esingayo ki muki mbuze tuwaki abasudani bonna bakwata za dola zaabwe zonna bajja mu Uganda ne baziwanyisamu esente za Uganda ne bakkirira mu kikuubo ne basuubula ebintu ne baddayo abakongole bonna bajja ne gordi ne batunda sente za dola ne bawanisa dola nesigala ne bakwata za Uganda ne bakkirira mu ekikuubo bonna ku kikolo bumbi nga mmikolooza naye 99% zonna sente zibakunganya zonna zitwalwa abachina byonna batunda Uganda yafuuka supermarket y'amawanga gawe Uganda bunaku egula apples za kawumbi kalamba Uganda egula emicungwa ya milioni 4 emiyembe yona abarugwala batunda bunaku afumya milioni 8 ng'emicungwa eva Kenya kale tusiva Kenya apples ekikubo kikola sente mekoroza oya tukala sente mekekubo ani alagezeko mu kikubo nesente zonna zibakunganya zonna bw'oba oyagala kuzitegera gendo yimirire ku boda eya Busia boda olabe trailer eziyingiza ebintu ate obale trailer ezifulumiza ebintu nebaza mukama sawo Uganda ekikoze kata akawunga kaffe kagenda Arua kagenda Sudani tuyina edduuka omanyi kubeera n'edduuka UK ng'omwana wa wano omukiga wo waffe ali omukiga oyo avaawa ono abeera omumanyi banali mu dduuka lyaffe ulemaro wawa webusheni omwana atula mu dduuka London n'atunda amajani ga South Uganda atunda sente nazindikire tulina edduuka Germany tulina edduuka South Africa ate kirukongo gama Kongo omusajja abadde alina sirimu ng'agenda kufa nanywa ekintu kino ng'akola mu ofisi ya president kino
abadde kundi bamadde eddagala byonna nanywa kino ng'alina siriimu mu nnaku bbiri n'asukka nagamba mpulira amaanyi gakomyewo bagenda kulaba nga kino ne bagamba banange kino goldi kino bakitunda emitwalo kongo kya mitwalo 5 omwana akisobola wano emiso 10 alyako amagoba ga mitwalo 4 yagala bonna kusobola kutunda ebintu 10 akola emitwalo 8 adiringira mu bintu byokka gamba Uganda yo n'erimu abantu abalemera mu past tense ekizibu simwe gamba sife abasomesa past alonabo tense future tense past participle tense kati olaba omuntu mala okusomesa bintu byonna agenda kwanuka omukono ate twalema molinga ne batamugula ng'otegeera ekizibu si ye ewe yamusomesa abaana bonna bafa abatudde senior 4 abatudde senior 6 abatudde P7 bababuze ebibuuzo by'emyaka 10 emabega who discovered the river Nile babeera muki babasomesa okujjukira ebyayita kati ekizibu ky'abanyego tosobola kukkiriza netwekwatira wamu netulaba nga sabu Uganda bebanga tusobola kukola ekintu bwe kiti numuleeta sente zimira nemuziteeka mu kintu nemulima n'ozimero nemukisapootinga netukikuba abazungu ku maaso tusobola kukungaanya egutiya za sente mu myaka egi buli omu n'abeera n'egutiya 3 alina ennyumba y'amategula alina family ente alina naye buli enajja mu maaso gange wano abazze kunziba 90% babazze kumbaza kateba 90% bagenda kukubira ku geto kakaze mu kyejinjogera ku kituufu jemuli gamba sawa fund tugenda kubawola sente zitali mu magoba ekitawaanya abantu tumunkwata view sigenda kukyogera ngunyina sente nkateba yazijja mu nyanja oba buli mu campaign bagamba Museveni yazimpadde kata campaign ewedde buli nakunganya aba pastors mu nimbagabira akawunga ngupapa mpate sente ngula amakanisa g'abalokole nyina amaduka enkumezi gawandiika olabe bwebanga sirina sente ezingenda kubawola nzijjawo ate mwe ababugula bameka baguze product yaffe bameka banywedde soda yaffe kati sooka olabe kati n'omuntu aliko ekitamba genda gamba nkateba sente zaawa abanyayuganda ezitali magoba zijjawa ate nga yegonyedde nesoda olaba omunyayuganda ngu nyina amaduuka ameka buli district mu Uganda nyinamu edduuka ng'otamanyi buliri halo huwa lukigo neeremedde ku lukigo ana muwandiiko funa esimu yani funa esimu ya Rome Mbalala amuwa edduuka lya lukiga buliri tomanye edduuka lya Sawa Uganda weriri yesuneko mukama wakwadde omukisa gwe mugaga tumukitegedde bw'oliba oyagala gaga wanoolondereze kyabalala tolugaga wala olunaku nali ngenda kukola kampuni eni ya soda nayebuuza mama ku magezi n'agamba ani agenda kubinywa olaba Coca-Cola waali kaziire headmaster ate byonna ava ku kyalo waffe kituzi ava ku kyalo waffe baani byonna n'agamba ani agenda ningamba nadduka ku kyalo nimbukola naye kati bonna kutunda za trailer ne trailer sigeza bw'oliba oyagala gagawala tolina kulaba balala yibali osetingawo buli muntu alina omukisa gwe bw'oba wuno wazze ng'oyagala obugaga ate kati oyagala kutegeera edduuka lyaffe erudda weeyowamu mu kyalo gwe bizinesi ekulimye kati olina okumanya ngu gwe mugaga waawo gwe okituteyo ogamba yenza ambasada waakyo abagala kulunda omunyu okukola amaduuka eddagala gwani oli anaakunoonya oluvannyuma ng'omaze kukunga sente yagamba sewo naakusooka lyogamba obadde okolerawa badde sukuraako mu kitundu nzaakutwala gamba tuvudeyo tugenze kusawo fund gamba sawo fund obutabo bwa savings bulwa tosobola kugagawala nga talakutte ku mukono nga talakoze ki bino byonna byolaba bino byonna omusajja yankwata ku mukono alo nyemera niva mukomera n'omukazi wange nankwata kuki n'omusajja yasooka yanyazika ekinu esekulu manya ekinu ninsokola rosemary oyo yasooka nakinyaga nga ndi mu Kampala simanyi n'ekinu bakitundawa naye nintegera ku kyalo wabako omusajja omuzeeyi amuyita muzeeyi nnyonjo ningamba oyo kwabanga alina emyaka bweka alina ekinu nakinyazika yankwata kuki nawe wetaaga kukwata ku mukono yesawo tugenda kukola sente zitali mu magoba naye nkwegalidde kintu eki
ezo sente ozizzaala bw'olizirya na Katonda atunulira omuntu nze nkola ekiro n'emisana ngenda kukola milioni 3.56 okule project etere ate nawe olya sente zange era na Katonda alina okukolomera nga Katonda yakukolomedde eyasooka okunzira naye simukolomedde kubanga anaalokoka musumba kamwogere bwe yali musumba nga n'omwana wakola wani Katerega nze mbyogera gama byogedde yala ine nyumba yagala kugwa yagamba Katebe enyumba ogiraba etakorraba mpola milioni za 3.8 mmalize enyumba mpa n'ensigo za Rosemary ndime Rosemary nsala Rosemary nkole ki ngoyesasula nimwe emyezi 6 nga simbanji nimwe milioni 3.8 enyumba nagitereza nimwe n'ensigo z'obwerere nazisimba bwe twagenda Mbalala ntusomesa okukola na serebedi nga Rosemary atuuse ate Rosemary nazisala naguza Bambalala bagala na serebedi ntugenda kubanja ng'ennimiro yagitunda ddala kati ate yagenda nga nvumirira ndi muzimu n'akweka ekinamuyamba haliwo akalala kandeetawa n'akasumba munsonyiwe nange ndi pasita kandeetawa nasooka nimba ebitu bya mitwalo ameka okamanya mitwalo ameka kubanga omwana we naye yali amanyi kutabula ebintu byange nagamba taata tutandika okubyetabulira buli muntu alina omukisa yabitabula taroona omwe yawona ate naye akomyewo ayinza okuba nga aliwa ntambulira ate naye akomyewo gamba ogenda gulaka n'akatabo nga nkulaba gamba kanisa 10 okatwala awaka otandika okusevinga 13,015 buli wiiki omulundi guliwo basaba n'abanyawo mwena abatulaba ku Salt TV twebaza Mukama ku lw'olunaku lwa Mande lweyongedde amaanyi ku lw'ebirungi Sawa Uganda byekola nga tuyigiza abanyayuganda okukola ne Sawa Uganda ng'osobola kukolera abafunda osobola kulimira abafunda osobola kulundira abafunda ate n'ofunamu nnyo nga tuddiringira herbs and spices ng'okulima rosemary kulima iriki nutmeg kamomile n'ebintu ebirala byonna ebyo byonna byoba olimye Sawa Uganda yebigula tubigattako omutindo wa mikyengera buddo ate tulina abantu babirindiridde okusingira ddala twetaaga abasajja n'abakyala abagenda kulunda omumyu akanywi kazaala mangu akamu kali omuddo oyo yenna ng'otwetaaze jangu ku kitebe kyaffe ekikulu kyengera buddo buli lunaku lwa Mande essaawa 3 nga mulaba abasajja n'abakyala bagadde project eno bazze kusoma bajagadde ddala so kati nawe ali eyo ng'otulaba Mande tukulindiridde n'oyo yenna oyagala coordinating ekyalo yagala coordinating sub county oba district tukulinze olunaku lw'omukaaga yiga okukola ne Sawa Uganda bakaba bampeera omukisa nga mukozesa products zaffe eza Sawa Uganda.